Yes, mbalamusizaako mwenna bannayuganda bannange bannabitone mu biti eby'enjawulo. Ensonga yaffe eri ku hashtag boycott UFF. UFF ya Uganda Film Festival etegekebwa ekitongole kya UCC. Music industry kyekyagituukako. Njagala ba filmmakers bakozi ba film mu Uganda mufune ekyokulabirako eri music industry. Nti omukulu abadde ayamba abayimbi abamu ekiwayi ky'abayimbi abamu. In fact babuwa ne hotel we basula we baliira we bakolera ebintu byabwe ebyenjawulo nga balina ne weekly programs. Kyabaddewo twatuuse ekiseera nga naye akooye abayimbi okugenda nga baagala ssente okuva gyali. Simanyi oba ekyo kiina ekyokuyiga kikituwa. UCC ebadde etegekanga Uganda Film Festival nga kifaanaganako ne muganda wange Kenzo bwabadde akozesebwa okuteeka emmere mu kamwa k'abayimbi. Omanyi ekyo kikigenda okukositinga abayimbi abo. Enkola entuufu yandibadde nti gavumenti yandibadde ekwata ba legends nga Bassebata negamba naye ddala omuntu ono legend tuyinza mu celebrating tutya neemuzza eri abantu. Gwe ne bwekukwata neekuteeka wali. Mujjukire abayimbi bakiweewa abasajja abaali ab'amaanyi baba batuuzaawo. We had an international brand. Muganda wange Eddie Kenzo. Buli wembirowooza mumanyi waliwo lwe nayagala okyogerako naye nga mpulira ennaku ku mutima kuba mwana ndooza one of the biggest fans abaali silent aba muganda wange ono. Naye anyway tukiveeko ekyo. Kakati ensonga yange enkulu eri wano tekimala gavumenti. In fact gavumenti buli lweteeka emmere mu kamwako manya eba eyagala kuzikiza eba eyagala kutta. Ssente ezigenze ku bayimbi through project yawo Sereni Suits tezikompeyalinga na muwendo ku ssente ezigenda mu film sector. Naye lwaki film sector kyali kyangu ffe baatutandikako nga bukyali. Ndowooza Mukulu Kagolo, the likes of Mukulu Kagolo bwe bajja ne bategeka wano ne baleeta Ramsey Noah mu 2005 ekintu kino kirabika kyaza okusaaka abantu abamu amaaso. Bagamba abantu bano bayinza okutufuukira ekizibu. Naye nze nandisabye okutegeeza gavumenti nti ebbanga lyonna tukola nkona firimu evumaganya gavumenti tubadde ekyamazima tumayindinga mulimu gwaffe. Naye gavumenti eganye okutuleka. Gavumenti eganye okututa ng'eyita mu kitongole kya UCC. Bwe kiba nti gavumenti tetulinaako buzibu, lwaki ebitongole bya gavumenti mwenna temwegatta wamu ne mugamba UCC neekola ekituufu? Kino nsaba buli awulira vidiyo eno ogitambuze etuuka ku buli member of parliament. Nkusaba otambuze vidiyo eno etuuka ku buli mukozi wa gavumenti. Bonna beekobanye batte film sector. Bakikoze ku film ku musicians organizations mu kirabi. Tekyabadde tekisobola kuba sustainable. In fact tekisobola kuba sustainable kukwata bayimbi n'obateeka mu kifo kimu. Ekifo ekyo kibeera ne bills to pay. Bannange tuzuukuke. Mukimanyi nti abasajja bafa abo basobola okufa nga bali very poor, nga bali mu mbeera embi. Omuntu akukwata n'akugamba beera awo nze ngenda kukuleetera buli kimu. Bannange muntu mubi. Bannayuganda tebagaanangako kutuwagira ffe bannabitone. Tebakigaanangako. Wano we tutuuse Bannayuganda n'ensi yonna tebagaanangako kutuwagira. Naye gavumenti lwaki otutta ekyenkanidde awo? Twazza gwaki? Kuba abamu ku ffe twava ne tugamba wange abali mu byobufuzi babeere mu byobufuzi, ffe tubivuddemu. Yes, muganda waffe najja ne yeesimbawo oba tumwagala naye ate era ddembe lyaffe ne tugamba tujja nakuvaayo publicly kale yadde tumwagala okufa obufi. Naye katusirike tukole emirimu gyaffe. Abasajja tebatuteekako olukongolo. Naye UCC lwaki oyagala okutusaanyaawo?
twazza bwaki kale tugamba omusango gwe twazza twetonde fo tuleke tukole emirimu gyaffe. Mbabuulira ekintu kino UCC tezze netugamba mbu egenda tusaanyawo directly. Baabala bwe baamala okumanya nti TV oba mainstream media ye entry point mu katale ka firimu bo ebaakwata tebakkiriza mainstream media kugamba ebeerenga ekola ebintu ebikulaakulanya munnabitone. Ate ffe tetwagala firimu zizaffe kulagibwa ku TV. UCC obwo si buvunaanyizibwa bwo okutwala firimu zizaffe ku TV. Omanyi mugenda mukozesa bamujja munyama bammwe nga mugezaako okusiigawo ekifaananyi ekitaliiwo. Tetunnagambako mbu twagala UCC tuyambe firimu zizaffe bazitwale ku TV. Tetunnagambako mbu twagala nteeseganya na UCC. Ekintu kyaffe kiri kimu. Tugenda ku boycotting olwo olusuku lwammwe we mubbira ssente mu linnya nti muyamba ba film makers olwa UFF, Uganda Film Festival, paka nga mumaze okugamba TV zonna zirekeraawo okulaga firimu enzibe. Bannayuganda bannaffe buli firimu gy'olaba ku TV especially ezitali za wano ziba firimu nzibe. 99.9% firimu TV zibba nzibe. Kakati gwe buli lwogenda mu katale ng'olina product enzibe n'oli ng'alina product gy'ateekamu ssente, njagala mukitegeere nti kiba kizibu nnyo prices zino competinga. Nkuwa example y'essimu. Bw'ogenda mu katale ng'ogula essimu enzibe bw'ebanga mu katale essimu eyo ya miliyoni 3 osobola n'ogifuna ku mitwalo 5 n'emitwalo 10 oli agikuwa kwetaginaako value yabba nzibe. Kyekyo lwaki tugamba lwaki TV bwe ziba zaagala okulaga firimu z'aba James Cameron ez'aba Steven Spielberg tezigenda ne zifuna rights. Mugende wano kwa Acacia Mall Kamwokya, oyo omuyindi Century Cinemax bw'aba ayagala okulaga firimu yonna gy'ayagala okulaga agenda n'afuna rights zaayo. Muwulira tuboogerako. Gavumenti tukusaba bambi tusonyiwe we twakusobya, tusonyiwe. Ate bwe twogera ku gavumenti, ebitongole bya gavumenti byonna tubitwalira Ministry of ICT and National Guidance. We twasobya mukama waffe tusonyiwe. Ne mutuleke mukole ekituufu. Okulwanyisa ebibbe kiri mu tteeka. Amateeka gonna aga Uganda tewaliwo osanga nti bajja kukkiriza omuntu abbe. Naye lwaki TV zo zibba? Bannange ng'oyagala okusannyalaza munnabitone mubbeko ekyo. Kati ffe kye batukola. Abayimbi muganda wange Eddie Kenzo yonna gy'oli. Bano abasajja baatusalira dda amagezi. Bakozesezza ffe bannaffe mu firimu sector. Era bye batulwanyisa. Kati ogenda n'ogamba nti kale bwe temwagala tuboycotting Uganda Film Festival. Kuba terina gwe ffe tetuyamba. Bwe kibanga mu firimu sector tulimu abantu 10. Abantu 9 tebayamba. Ne tugamba oyo omu which is 1%. Nti bwe tuba 10 beeyambye. Ne tugamba 10 nti kale mu abatagala tuboycotting Uganda Film Festival mugende mwogere ne UCC ejjewo firimu enzibe. Abo abatulwanyisa kiki kye baagala mu firimu enzibe? Era ffe tugamba bwe kibanga TV zaagala okulaga firimu ezo lwaki UCC tezigamba ne zigenda ne zifuna olukusa ewali bannannyinizo? Tugenda kwogera ne ba development partners bonna abakolagana ne UCC. Nammwe media houses yadde temutwagala tugenda kuba mentioninga. Ebitongole byonna ebigenda okuvaayo okubanga bisponsoringa Uganda Film Festival tugenda kubibrandinga ng'ebitongole ebyagala okusannyalaza film industry mu Uganda. Kuba mumulaba mwagala mukozesa omukisa ogwo okuba nti muteekawo embeera nga tewali munnabitone akulaakulana. Tugenda kwogera na buli development partner. Tugenda kuwandiika amabaluwa tugawandiikire buli sekinoomu avunaanyizibwa ku nsonga eno. Tewaliwo tagenda kutuuka. British Council, European Union, zonna zi company ezigira mwenna tugenda kuba bonna tugenda bawandiikira. Naye tusaba nammwe bannayuganda mutuyambeko. Kisuse ekintu kino tetukisobola ffenga ffeka. Mutuyambeko twegatte mu lutalo luno. Tugenda kulwana tulabe nti tutaasa sekita yaffe. Abayimbi ekyamazima ndowooza ate balirako era mwebale kubawagira. Kuba tukirabyeko nti Ronald Mayinja mwamukwatirwa ekisa ne mugamba kale katumuwagire.
ng'akomyewo especially nga maze n'okulaga nti ate munnanga abeerawo ku lw'abantu. Mubawagidde ate naffe mutuwagidde kuba ekyamazima paka olwaleero bannayuganda bakyalaba content waffe. Tetugamba nti miliyoni 42 ez'abannayuganda zonna zirabe content waffe, naye tugamba abo abatono abatwagala balabe ebyaffe tusobole obibatuusaako. Naye kasita mu katale mubaamu product yonna enzibe, ate nga product eno etandikira ku TV. Government UCC yeekobanye n'aba TV babbe firimu z'abazungu. UCC yeekobanye n'aba TV babbe firimu z'aba Nigeria. UCC yeekobanye n'aba TV babbe firimu z'aba South Africa, babbe firimu z'abantu bonna abalala. Kuba bamala okubba firimu z'abantu bonna abalala, ezizo firimu z'omunayuganda ziruzinga value. Oba nfuna bulungi nti akwata product enzibe n'agiteeka katale. Tagamba nti kati bazze ne bakola Uganda Film Festival nti batuyamba, naye bamaze okugikola bateeka basigawo ekifaananyi baguumaaza ng'enteekuma ekyoto nti batuyamba. Kane bakwata jjukira obulamu bwa sekita yaffe buli mu katale. Kane bakwata akatale ne bakasuulamu ebibbe nga bakozesa TV stations. Bwe kibanga UCC teyeekobana na TV stations kono na katale ka firimu, ngera yeerimbika mu Uganda Film Festival nti etuyamba, ejjawo firimu enzibe ku TV. Bannayuganda nze bwe nkwata firimu yange nga ngitwala ku TV egiraga, Media Council eŋŋamba siina kulaga firimu eyo nga teri classified. Era bwe mmala okuteeka ssente mu firimu nga mmaze ogikola, Media Council nsaba emitwalo 17. Sinnagenda ku musolo gwe nsasula ku buli seero gye nkola. Media Council nsaba emitwalo 17 nenteeka firimu yange ku TV esobole okulagibwa. Kati ate TV bw'eba ensasula, gavumenti era nenzijjako omusolo. Kakati firimu enzibe baba bagiraga ku TV, Media Council tenyega. Ne lwaki Media Council si gye twogerako olwaleero? Amateeka gatugamba bwe gati nti UCC ye regulating oli owa TV. Kati yo Media Council egamba angaffe government, kuba government erina kye bayita collective responsibility, toyina kulaga firimu etali classified. Kati TV negamba, UCC negamba wa TV tokkiriza kulaga firimu z'ababwanika nga tezirina rating, tetuziclassify nze. Kati TV tesobola kulaga firimu yange nga siwadde government mitwalo 17. Naye ate TV yemu eraga firimu ya Swaziniga nga tesasudde mitwalo 17. Kugamba bakikola actually tekirina ku mitwalo 17, bakikola okutulemesa okuba nti abantu balaba ebintu byaffe. Era waliwo engombe egamba nti abakola firimu z'Abannayuganda bakola firimu embi. Palo Magic bwe yajjanga yaziraga. Abannayuganda tebalina firimu zisobola kulagibwa kumalako mwaka. Palo Magic emazeewo emyaka egisukka mu 3 ng'eraga ate terekeraawo. Era Abannayuganda mwebale kulaba Palo Magic, mwebale kulaba Palo Magic Prime, kuba mutuyambyeko kakasa gavumenti nti ekyamazima byonna ebibooziboozi byabwe babadde bafumba byagwa toge. So tusaba buli awulira eddoboozi lino otegeeze buli gwe kikwatako nti baminisita bonna abagenda okwekobaana nga bakolagana wamu ne UCC mu kuteeka Uganda Film Festival bagezaako kutubba, ate tubamanyi, tubalaba. Era ensonga eno tusaba baganda baffe temutuvaamu nga bwe mutavudde mu ba artists ebbanga lyonna, mutubeererewo bannayuganda bannaffe ba filmmakers mwenna abali eyo nga muwulira ensonga eno ebakwatako. Mbutuufu mujje twegatte wamu tuboycottinga Uganda Film Festival. Bannaffe abamu abatono ab'olubatu abatuliira munda UCC beefujjirira obusente obwo bavudde ne batugamba nti bo bagenda maaso bategeke. Naye tubagamba bagende maaso bategeke ku lunaku Uganda yonna lwenaawulira nti UCC etegese Uganda Film Festival. Bannayuganda bannaffe tugenda bakowoola, tujja kuba live, tujja kukozesa live okuleka nga banajjako internet ku olwo. Bannayuganda tubasaba mwenna bekikwatako tubeere ku live eyo nga naffe tucelebrating emyaka 10 UCC gye bidde film industry. UCC gye bidde film industry. Honorable Nyombi ozze okuyingira mu UCC bakuleese nga tulina essuubi nti okuva mu background y'aba artist ojja kubanga okola ki otegeera obulumi bwe tulimu. Naye tukusaba bino bw'oba obiwulidde bambi at least tumanyi balina ebintu ebimu bye bakweka ne bakulimbalimba, naye luno lwafuuka lusuku lw'aba officers abatuula awo.
era waliwo omukyala ali omwo mu UCC bamuyita Julian erinnya lwakuba tesinafuna budde bulinoonyereza kwamuyita Julian mu kusooka yajja n'ebirowoozo ebirungi ne bamufumba ne bamukyusa tayimingi. Tusaba tetuyina kye twakoze kibi. Mutwagaza ki baganda baffe, mutwagaza ki bakadde baffe. Bannayuganda olunaku lwe banaalangira nti waliyo Uganda Film Festival nga UCC tenagoba firimu nzibe ezoonoonye n'abaana baffe ku ma-TV. Tujja kuba ku live, tujja kuba mu celebrations, tufe tujja kuba nga tubabuulya we tugenda okuŋŋaanira tukakase ensi nga tucelebratinga naffe emyaka 10 nga UCC etubba ssente ng'eyitira mu linnya nti nga yeerimbika mu kifaananyi nti etuyamba. Kuba bw'oba toyagala tuboycottinga Uganda Film Festival, lwaki togamba UCC nejja firimu enzibe ku TV? Kuba bwezijjako naawe zikuyambanga Munnayuganda, abaana bo tebagenda kwonooneka, firimu egenda okulagibwa at least nga tumaze okutegeera nti firimu eno egwanidde. Ensonga ewuweeri bw'oba tuyagala tuboycottinga Uganda Film Festival, tuyambe naawe kale naawe weye. Actually bw'otuyamba n'ogamba UCC nejja firimu enzibe ku TV, naawe oba weeyambye kuba oba ogenda funa kiralo. Tetunnagambako TV zigule firimu zizaffe, kale zo zijjewo ebibbe. Zijjewo ebibbe, bwe zinajjawo ebibbe TV esobola okulaga ebitali bibbe ejja kujja. Ne kati ne ba-investor abasobola okuteeka ssente mu kuleeta firimu wano ezitali nzibe tebasobola kuteekamu ssente. Kuba ebintu bibbe, abantu balaba poor quality work, ebifaananyi ebiyiise. Kuba TV zidownloadinga ku internet, abagenda ku YouTube na downloadinga ka firimu oba ne ba bypassing ezo zi Netflix ne ba downloadinga firimu ne baziraga nga babbye enzibe. Fe tugamba bwe tuti UCC tugenda kusigala nga tugiboycottinga. Ate UCC ne bwenajjawo Film Festival anti baatiisatiisiza UCC esobola okujjawo Uganda Film Festival ne bwegijjawo nga tegambye bantu kulekeraawo firimu nzibe, luno olutalo tugenda sigala nga tululwana paka nga firimu enzibe evudde ku TV. Bannayuganda bannaffe tubasaba mututaase, mutuyambe, mujje mutukwatireko. Abasajja bano bakikoze abayimbi. Muganange Eddie Kenzo, nja kuba nkutuukirira mu bbanga eritali ppanvu. Tulabe, tugatte obwongo. Ekirungi nti nyina bannaffe be tutuula nabo okwetoloola Africa, okuyita mu Pan-African Network for Artistic Freedom, okulaba nti tulwanirira eddembe ery'abannabitone. Tulabe, nze kyemmanyi tulina ne solutions zetusobola okudevelopinga from within ezisobola okutuyamba okuba nti buli munnabitone addamu n'afuna obulamu. Buli asobola okutuyamba bannabitone tuyambagane. Luno lwoya lwa mu nnyindo naye nga ffe abafirimu tutandikidde awo. #boycott_UFF. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Tugenda kubanga tukomawo ne information endala. Lwaki? Kuba kuva mu nsonda ez'enjawulo twakizuddeko nti bw'oba oli awo Mukulu Museveni ekigendererwa kye kulaba nti teri munnabitone wano avaayo n'akulaakulana. So twagala tukube toki mu nsonga eyo naye twongere ogikubaganyako ebirowoozo, mwongere otuwa endowooza zammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubagalanye bana, keep it Ugandan, keep watching our movies. Big up.